Oh Lord, omanyi obulamu bw'ensi buno buzibu nnyo ddala. Tomanya kiki ekigenda kugendawo kugwawo nkya. Wetwogerera muganda waffe amanyikiddwa nga MC Kat Sseetaga ssaala zammwe. Olumbe olutamanyikiddwa lwamukubye wansi paka ssaawa zino tannaba kuba nti adda ngulu. Obulwadde obuluma Katsi tukyabubuusabuusa. Mwaka gwali wa 2009 yavaayo n'alangira nti mulwadde wa siriimu. Abadde ne tuberculosis kuba annywa nnyo sigala. Wabula n'obulwadde obulala bweyongeddemu obutamanyikiddwa. Emboozi ya MC Kat okulwala ne bakyala be omukaga byazaalamu abaana. Tugenda gikutuusaako ogimanye amazima ddala naawe osengejje. Naawe osobola okuba nti osengejja. Omwaka gwali gwa 2019 yavaayo n'alangira nga bali omulwadde wa siriimu ku Evlonge olunaku lwali lwakuna n'agamba nti mwena abawakana nti bamama b'abaana bange balwadde jangu ku museum, Uganda Museum jengenda okuba nti nkola oba MC era nga yamala n'atulaga results ze mpola mpola. Naye up to now tetumanyi muganda waffe kimuluma era nga kyenzinza okusaba kwe kuteeka essaala omuteke mu ssaala zo asobole okuba nti adde engulu. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli, amannya n'eddoboozi Bampitantambi Jimso, number 1 Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe n'okutwagala. Emboozi eriwo emalamu amaanyi. Mukwano gwaffe Nfanfe is a legendary MC, a TV personality and still event MC. Ono muvubuka is one of the most young hardworking people bemanyi mu Uganda. Ku myaka gyalina emitono 35 alina abaana 6 n'abakazi ab'enjawulo. Era nga Kat obulamu bwe butiisa naye okubeera n'abaana 6 mu bakazi ab'enjawulo tekimujajingisa. Yali muto ate n'ebintu byapeninga nga Mukama yagala kuba nti asettinga example eri abantu abalala. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Kat omwaka gwali gwa 2009 yavaayo neyeewako obujulizi oba giyite testimony nga bali omulwadde wa siriimu nga newankubadde engambo zaavaayo nezoogerwa edda ng'omusajja ono bwali mulwadde era baavaayo mu mawulire okuba nti babyenkana. Olupapula lwali lwa The Sun lwavaayo ne luwandiika amawulire gano ne lugamba nti fiye alumiriza MC Kat okuba nti yamukwasa akawuka ka siriimu naye era abasobola okuba nti babyewakana era Kat yavaayo n'agamba nga bwali mulamu. Ekintu bwe kyagenda maaso n'okuba nti kitabuka nga bagenda okwawukanamu akakwano nefiye bafunyemu obutakkaanya. Ku show ya London yafuna stress n'abeera depressed nnyo nanywa omwenge n'ayitako. Nafuna mental illness oba giyita obulwadde mu bwongo. Kwe kusalawo okuba nti bamutwala mu ddwaliro e London era nga mama yali musaala ennyo n'abantu abamulikaawo okuli DJ Roger ne ba DJ abalala abali e London. I think DJ Bobik e London bamukolako. Yali agenze ne bafik Famaika Aipas musajja mukulu amanyikiddwa nga Guluned Official abajjukira sheyo eyali e London. So bakoma wano tetwategera kimuluma ne bagamba Kat mulamu mulwadde biki ddala. Lwali lwakunana ne DVJ Masse gwe bakola naye ku NBS TV DJ oyo n'avaayo n'alangira mu butongole n'abagamba nti nze mungamba abantu mbundi mulalu siri mulalu byenkola mbitegeera byenkoze mbikoze nako abantu okumanyiira mundeke ndwale sirimu wange. Era Kat yavaayo n'alangira ku olunaku nti mulwadde wa siriimu. Yasobola okuba nti avaawo n'atwalibwa mu rehab kubanga ekintu kyali kimutabuseeko nti yalina stress nnyingi n'afuna depression eyamuleetera ebizibu ebiyitirivu. Najjanjaba nadde engulu naye still Kat mwebyo ensonga nti engeri gyali asiiba nnyo mu mpewo n'okuba nti anywa nnyo whisky ne sigala kyamudevelopingamu obulwadde obulala era obulwadde buno bwayita TB oba buyite tuberculosis. Buno obulwadde abantu abamanyi munanjulira obulwadde buno bukambwe naye ng'ate era bujja mu biseera ebisinga nti omuntu aba ne HIV AIDS atera okufuna obulwadde bwe buti. So Kat musajja wattu obulwadde ne muteeka ku pressure
nasobola okuba nti ajjanjaba TB n'akomawo. Tafunye amawulire olunaku lwa leero nti musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Cuts mulwadde ddala era nga ali ku kitanda ate asibeewo taasulawo yali ku mimwa gy'abantu. Ekintu ekireetedde bafaani bokuba nti bafuna obuzibu n'okuba nti obuliawo bennyamira nga bagamba star waffe afudde ki. Paka sawa zino aba NBS bana bakuba nti bafulumya statement ntongole. Kwogattana Douglas Lwange yatuwaddigana amawulire tana bakuba nti afulumya statement ntongole. N'abantu abalala temana bakuba nti bafulumya statement ntongole. Naye kennyini ne mukyalo we amanyikiddwa nga ffe temana bakuba nti bakola statement ntongole. Naye nga MC Cuts so far is bedridden. He needs your prayers and is still njagala muleme kumujajinga mu just mumusabire kubanga esala zikola nnyo okusinga judgment. Just pray omusajja adde engulu asobola okuba nti atusakata endongo nga bwe kibadde kiri. Bapita Tambi Kibiso Lukiba Maxwell Junior kankomye wano olunaku lwa leero.